From that, waliwo omukyala Stacey Mayanja avuddeyo akoze political party ye National Peasants Party NPP. Ebyobufuzi kinjala mukkirize Munyagwa ekigambo kyeyayogedde ekituufu. Ebyobufuzi kulya abantu bonna mubaleke bayiye balye. Naye lwakuba nti baagala okukolera ku katemba mu nnaku y'abantu eriya abantu ebyaddala nga baagala ku kyenji. Onfuna bulungi? Naye abantu bajja kwekyawako lumu bakubeko omuntu ejjinja ku katuuti awo nga yeesiwaliza ku bantu, ojja kulaba gomesi bezibikuka mu bbanga. Kakati agenda ku stage mu katuuti abagamba atya? Ye ayogera manifestation ye n'ayogera yetagula ekibiina ze. Ani bamutani? Stacey Mayanja. Bakwata akazindaalo abantu abagamba ati Museveni agenda mutwala. Azze kola ki? Muzalira mu nnaku y'abantu. Bwe tokikiriza bagenda kukubako wano omuntu okuyiya ssente sikirinako ttaka. Kaakati omusajja Kyagulanyi mumulaba ali mu kusiitaana golola bagenda kukubako wano omuntu abo bamodulo Katumba Oye Stacey Mayanja ninzeraale naye bagenda kutemba mbasuubiza olabo ebikongoliro bino bye baakubanga abayimbi ku siteegi. Kakati mulinde amayinja ebifunfugu ebigenda okukubwa abantu abagenda okwesibaliza ku Bannayuganda obazze kujja ku musajja.